Bana bakatonda omwero mungi mara musako mwenna mulinyala mukama Yesu Kristo. Njalo kwebeza katonda atukumya atulabirire natushana tina kabungeza kandi kisomo kogobolamu. Mwebaza olubugabirizi watu wadde okuyita mbyo kulya mbyo kunywa mbyo kwambana byonna. Nenkwebaza oluganda gwawulira ebigambo bino atidde ku YouTube yo Prime Radio Mukutu, oli ku Facebook, oli ku Prime Radio 91.9 sera nga kino ku tepeni yo inakataboko olina Bible yo tusoma tuyiga wamu ffenna nga Bible bweyogera mu kitabu ky'Abikola Abatume 17:11 Abakristaayo abebbeero yabali bageza okusinga abesisoni kati kubanga buli Paulo kyayigiriza balina omwoyo omwangu naye ate era baddangayo bulijjo buli kanaku ne bakebera obanga Paulo byayigiriza byalinga bye bityo. So njagala okwebaza ggwe awadde ebiseera bino okulaba nga oteze Prime Radio 91.9 e Kampala ate ne Masaka 94.6 webale nnyo webale ddala mukama akuwa omukisa. Kwebaza ggwe akola kyonna ekisoboka okulaba nga ebigambo bino biwulira nga tuyigiramu ffenna ate era mu ngeri y'enjawulo n'oba nga osindikirako n'omulala tusobole okuba nga tuyigiramu ffenna mu ngeri y'enjawulo. Tujali wansi omulamu ogamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa era nga tuzze tuyiga Monday Sunday twali wano Monday n'olunaku olwaleero tuzze okweyongera okubaako ebigambo bye tuyiga mu ngeri ey'enjawulo n'akawungeza kali mu ngeri ey'enjawulo. Ku makya twalabye ebiteeganya bingi emisambwa amajini byavaawa era ntulaba nti endowooza erowoosa abantu nti emizimu gy'abantu abaafa emisambwa kubanga gyasangwawo n'ebira tusamirira emizimu egy'abajjajja abaafa si bituufu kubanga omufu bw'afa taliko kyamanyi era talina kyategeera tebakomawo waka naye twalabye nti gyegemaanyi ebikwekweto biri ebirasani byatandika omuli amayembe ebiteega emisambwa nyabingi n'emizimu era nga bwe tuba tukola ebyo tubeera tusamirira sitaani tetubeera ku baganda baffe abafa kubanga bo tebaliiko kyebamanyi. Olunaku olwaliro akawungezi kano kennyini njagadde ggwe nange tuyige wansi w'omulamwa guno lwaki olunaku olwaliro ku nsi lwaki ensi ejjudde okubonaabona. Mu kitabo kino ekya Zabbuli 23:4 Bayibuli egamba nti era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisikizo eky'olumbe siritya kabi konna kubanga ggwe oli nange oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Ono si mulala imbulizi w'enjiri ya mukama waffe Sempina Martin. Twagala okwebaza mikwano gyaffe Toronto, Uganda, SDA mwebale nnyo olw'obuwagizi bwe muwaddeyo okulaba nga effort eno gospel rally etambulira egenda maaso. Nsaba mukama bawe omukisa. Njagala okwebaza mikwano gyange aba Prime Radio nammwe mwenna mwebale olw'enteekateeka zino so mukulu gyemo mukama akuweera omukisa. Katusabe. Katonda waffe omukulu w'omuggulu twagala okwebaza nate olw'akawungezi akaleero. Tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bwe tuleese maaso bwe ne mu mpya zo okubaako ebigambo bye tuyiga. Mu kiseera kino nga tuzze okuyiga ekigambo kyo Mukama nsabye okwate ku magezi affe n'okutegeera kwaffe. Ebigambo bye tugenda okuyiga leero leka bizimbe bitukubirize bitusembeze bituwe ekisa n'okusaasira tukole ggwe by'oyagala tukole era tutambule nga bw'oyagala tutambule. Nsaba n'akawungezi akaleero oyogere gye tuli. Ebigambo bye tugenda okuyiga leero bisobole okutuzimba okutusembeza n'okutuwe ekisa n'okusaasira tukole ebyo by'oyagala tukole twagayise by'oyagala otukyayise by'okyawa okuyita mu gospel rally eno oyogere gye tuli mu ngeri enjawulo buli muntu sse kinnoomu ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye ameena. Olunyira lwaffe oluli mu Zabbuli 23:3 Bayibuli egambye newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga ggwe oli nange oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Tuli ku mulembe olunaku olwaleero nga tulina ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala. Katonda bw'abanga mulungi lwaki yakkiriza mukwano gwange n'afa? Lwaki yakkiriza muto wange n'afa? Lwaki yakkiriza maama n'afa nga nzaala? Ebibuuzo bingi bye tulina leero bye twebuuza ku Mukama ng'era okubonaabona okuli ku nsi kwonna tetulina mulago kutunuuliza naye twebuuza Katonda bw'abanga kwagala ng'era mulungi lwaki okubonaabona okungi okujjudde ku nsi leero? Abeera ludda wanga abaganda baffe bafa, abeera ludda wa mu bubenje, abeera ludda wanga musisi nga okubwatuka kutirimbula ng'era kutuga abantu baffe, abeera ludda wanga obubenje bubaawo abaana abali innocent, abeera ludda wa mu malwaliro ng'abantu babagenda okubatunga bamaze okubalongoosa ne basigalamu amajirita ne basigalamu makansi ne basigalamu ebintu ebyobulabe mu bulamu bwabwe. Bwewetegereza lipoota olunaku olwaleero lipoota ya 2:2 eraga nti buli lunaku bannayuganda bawera ddala 10 buli lunaku bafa. Lipoota yafuluma mwezi gwa April
Monday 19/2021 sawa zaali 5:29 yewandikibwa Kenneth Kazibwe okusinziira ku criminal report yaweebwa Uganda police yali eraga nti buli lunaku abantu abawerera ddala 10 be bafa era ne battibwa. Bwetegereza ng'ogenze maaso mu Uganda Police Annual Criminal Report eraga nti abantu threatening violence, abantu abakubiba emiggo n'obulyato omusajja mukazi yamusazeeko ebitundu by'ekyama, yamulumyeko omumwa, yamulumyeko kutu, bamuyidde acid, abaana babokedde mu nnyumba, bamutezeeko obulumbaganyi. Oli bwe yalabye ng'ensi emukooyi n'omukyala gwe nawulira yali akola ku mobile money. Bw'akola ku mobile money n'aba nga ssente za mukama we miliyoni eziwerera ddala zitwalibwa. Bwe zitwalibwa omukyalo ono kyava agamba nkoze ntya ngenda kukola nti akambugezi najja n'amugamba nti omanyi kati genda mu banka funa ssente ezo bazikuwole nga bulijjo batera okukola, bamala okuzikuwa osabayo miliyoni kubisamu emirundi nga 3, bamala ozikuwa mukama wo musasule otambule ove wano ne famire yo mugende mu Eastern Uganda eyo mufune ennyumba mwe munaabeera oba woteeri munyumirwe obulamu okumala wiiki emu, wiiki esebayo gwe n'abaana bo munywe obutwa mufe ve ku nsi. Abantu bangi bakoze ebintu bitasoboka n'owulira oluganda nga yagenze ku olwo n'ateekateeka abaana abatutteko out naye ng'emmere gyafumbye waka agitaddemu obutwa awulira ng'obulamu bw'ensi eno bukooye. Abantu bangi n'abaana ab'obuwala olw'emisango egyeyongedde egya defilement babeera maka gaffe ne tubatwalako abasenga kojja n'ebirala. Omwana n'akula nga ali traumatized olw'okugenda buli ennaku ezo nga maama tata yamukwata, mukulu we n'amukwata, kojjawe n'amukwata. Abantu bali mu mbeera enzibu etagambika. Kati omuntu ng'oyo ne bw'anaagenda mu mbeera ey'okufumbirwa ensi ajja kuba agyevuma bwevumi. Abagagga bangi abalina ensimbi basabo n'abanyabo balemereddwa okusasula abantu be bakozesa ng'ensimbi bazirina naye nga baganye buganyi. Oluganda n'alwala ebbwa ne limuluma, omusujja ne gumuluma, n'alwaza mu kyalo naye ng'omugagga alina ssente nnyingi ku akawunti, millions and billions of money, tasobola kumusasula. Ensi etambula bwetyo. Abantu bagenze ne bazikiriza abantu ekibba ttaka mu Uganda ne bakwata ettaka ly'omunaku oli kubanga ye munene era musajja w'amaanyi n'ebirala awulirwa ate gwe tolina gy'owaaba. Mayinja ga bwe yayimba nti oluusi ne bw'ofubye okuwaaba kikwetaagisa ez'okuwaaba kubanga ne bw'oloopa tebakola batya, tebawulira. Ensi gyetutambuliramu eno ng'oyinza okugula kapolitiko osevinze ssente okumala emyaka 10 n'ofuna miliyoni 5 n'ofuna miliyoni 4 obeereko woogula. Kati ate ogenda okuba nga wayisa omwezi mulama nagwo tegunawera bulungi nga bazimbyeko ekikomera. Ennaku eri mu nsi leero tugenda kukola tutya? Ani agivunaanyizibwako? Tuli ku mulembeero era ennaku ezimabegako twalaba omuvubuka eri akuba abantu tteke ng'abasama n'ababaka ebyabwe, abantu abakabakasanyiza, amaka gamenyese, abaana abaggiddwamu mu kulongoosa omwana ne bamusalako omukono n'azaalibwa nga talina. Ebintu bino bigenda kukola bitya? Yaani avunaanyizibwa? Bonna atunuulira lipoota eraga nti omukazi omu mu bana afuna kye tuyita sexual experience yebeera yakwatibwa. Ku nsi otambulira ng'obukyayina obukambwe bungi, abantu nga beeyiridde acid, abantu nga basse bannaabe olw'ebijambiya, babangisiza abatemu. Naku lumu njukira nagenda okusomesa mu vakasi ne 6 nasomesa English ne mathematics. Njukira bulungi nnyo okusomero kwe nnali, laddu yagenda neekuba. Laddu bwekuba abaana nga bw'omanyi twagala nnyo okugenda mu bikuntu okwebikka. Laddu eno bwekuba n'akamyanso abaana baali mu nnyumba nga beebase. Njagala okutegeeza oluganda, laddu bwekuba ku baana 7 baali mu nnyumba ebaali tebasomye n'ekyewunyisa, bana baafa. Kati amaka emirambo egyena nga giri mu ddiiro bagenda kuziikibwa. Njagala weeteeke mu bigere bya taata ono, weeteeke mu bigere bya maama ono, bibuuzo ki byagenda okubuuza Katonda. Naye olunaku olwala ekisinga okusanyusa tugenda tutegeera lwaki waliwo okubonaabona okungi ku nsi kuno. Tusanze abantu abatalina musango nga bafa. Abooluganda njukira mukwano gwange yali atambula wano ekyeka gy'oli abalamu sebbanga ddene emyaka si mingi emabega, musajja watu atambula talina ku kkubo, owa takisi n'amutomera. Oluganda ono abewaka baali basonda ssente zaabwe bamutwale ku ssomero asome, ye first born, akole diploma
mu electromechanical engineering bw'anaaba amaze okusoma ayambeko ewaka olwo ettaka balyeggyeko ente bazeetunzeeko n'okwewola beewoze omuvubuka ali mwaka gusembayo takisi yava ng'atambulira n'amabbali ga kkubo n'emutomera oluganda teyasooka kufiirawo nno kyekyewunyisa n'amala wiiki nga nnamba ng'ali mu ICU obusente obwandibadde bubayambako okuziika ne buggwawo ne batandika n'okwewola naffe ne tukola kye tusobole okulaba ng'oluganda obulamu bwe bubeera bulamu nagendayo emulaga okumulaba naye nga takyafaananika ng'omusajja asimbye yenna tewaayita nnaku nnyingi nnyo ne batutegeeza ti oluganda akoze atya oluganda afudde neneebuuza lwaki yafiirawo wabairi wakufa ebibuuzo bino byonna tuli mu kubyebuuza bw'otunuulira abantu abafa mu kasasiro nga tebalina musango w'ekiteezi bw'otunuulira ebintu ebize bibeera abaana batalina musango abakulidde ku step mother buli abakubiddwa amasanyalaze constitution zaffe leero nga zibitwala okuba ng'ebyo bikola bya Katonda bassebo n'abanyabo n'osaala omwana nga digestion ne mu byafaayo byewammwe temuyinayo nodding disease naye ne weesanga omwana abeera awuwa omutwe ayiika endusu alwadde elephantiasis ensi gye tulimu olunaku olwaleero olw'ebiradde n'emitawaana obenje n'ebirala ebiringa ebyo yeewuunyisa ne twebuuza ani avunaanyizibwa bwe twakobye ku makya twarabye nga tuyiga nyabingi n'ebiteegano birala byavaawa ku bikkulula 12:7 yatugambye ne waba olutalo mu ggulu Mikaeli ne bamalayika be nga batabala okulwana ogusota ne gulwanagana ne bamalayika baagwo ne batayinza so ne batalabika kifo kyabwe nate mu ggulu n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era ye Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo twalabye nti olutalo lwatandikira mu ggulu olutalo lwetandikira mu ggulu ne lujja ku nsi kuno era weeruli Setaani yakola ebitongole Setaani ono bw'ajja ku nsi kuno ensi olunaku olwaleero neebanga ejjudde embeera y'okukontana waliwo abasanyuka b'osanga emmere bagirya ne baluma n'okugaaya naye n'osanga abalumwa enjala ne weewuunya n'okwewuunya bw'osanga abawuuga nga bakooya amazzi nga batintima naye nga bakyaganyumirwa ate mu ngeri endala n'osanga balina obulumi bw'osanga bali mu kyengera balina emmere oyinza okulowooza teriyo banjala bw'osanga balina obulamu nga babujala banja n'osanga oluganda nga anywa sigano gawa agenda kufa n'alyoka akubuuza nga bwakudaala kingasa ky'okufa n'ekibumba ekiramu abanywa omwenge kingasa ky'okufa n'amannya amalamu n'ebirala ebiringa ebyo olunaku olwaleero njagala gwe nange tutegere tumanye ti olunaku olwaleero tulinawo amaanyi ga mirundi ebiri tulinawo oludda olumu oluliko Katonda ye mutandisi w'okuwagala n'ekisa n'emikisa gyonna oluuyi olulala tulinayo Setaani ajjudde obukyayi era ye mutandisi w'okubonaabona njagadde otegeere omanye oluganda Katonda tagwanye kunenyezebwa kubanga si yavunaanyizibwa Mukama yatonda ensi eno ng'etuukiridde olunaku olusooka yatonda ekitangaala olunaku olwokubiri n'ayawula amazzi aga wansi n'aga waggulu era n'agamba nti nga byali birungi nnyo olunaku olwokusatu n'ayawula amazzi aga wansi ne wabeerawo olukalu ne wamera ebimera n'ennyanja era n'agamba nti kyali kirungi olunaku olwokuna Katonda ono atonda ebyaka mu bbanga atonda emunyenye omwezi na buli kimu n'enjuba era n'agamba nti byali birungi olunaku olwokutaano Mukama atonda ebinyonyi by'omu bbanga n'atonda n'eby'omu mazzi n'agamba nti byali birungi ku lunaku olw'omukaaga atonze ensolo n'ebisolo byonna bw'amala okutonda ensolo n'ebisolo byonna n'atonda n'omuntu olw'omusanvu n'awummula mu lubereberye essula esooka olwasatu mu Bayibuli egamba nti Katonda n'alaba nga byakoze byonna nga byali birungi nnyo ensi yagitonda nga terimu kubonaabona n'akatono era bw'ona asomako mu Yeremiya 3:3 Bayibuli egamba weewaawo nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo kyenvudde nkuwalula n'ekisa bassebo bannyabo Katonda atwagadde n'okwagala okutaliggwaawo okubonaabona kwe tulengera ku nsi kuno mu ngeri zonna kusibuka mu kibi
Tolowooza n'omulundi n'ogumu nti Katonda ateekwa okubanga munyiivu gy'oli. Tolowooza n'okuba n'omulundi n'ogumu kana mwenyinaza mpuliriza nti Katonda yavunaanyizibwa ku nnaku ekuyonse, ekutuuzizza ku kaliba, ekuzuukusa ssaawa 9 ez'ekiro n'otandika okukaaba n'ogamba nti lwaki nze ye yandibadde ani? Bassebo bannyabo, njagadde otegeere omanye ti Setaani omulabe waffe Bayibuli emwogerako nga atambula ng'empologoma anoonya gw'anaalya. Missioni gy'aliko yakuzikiriza, missioni gy'aliko gyakulaba nga gwe nange tukyayira ddala Katonda, naye nga yavunaanyizibwa ku bino byonna ebiriwo olunaku olwaleero. Bwe yamala okufiirwa eggulu n'asalawo akole kye bayita win lose, ffenna tufiirwe. Kyava asalawo yesibe ku ggwe nange tuboneebone olw'ekibi. Oluvannyuma lw'ebyo Katonda tumwegaane era tukomekkereze nga ffenna naffe tulinga ye nga tuzikiridde emirembe n'emirembe. Sitaani bw'amala oggulwa mu ggulu, kitabo kino ekyalubereberye essula ey'okubiri, Bayibuli etegeeza nti Katonda yatonda ensi ng'etuukiridde. Era bw'atonda ensi ng'etuukiridde, Adamu ne Eva n'abawa eddembe ly'okwesalirawo. Bayibuli nga tegeeza nti Katonda bw'amala okutonda ensi eno yonna akutta omuntu n'amuteeka mu lusuku alulimenga alukuumenga. Bw'onaasomako mu kitabo kino ekyalubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'15, Bayibuli egamba nti Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Edeni alulimenga alukuumenga. Akwata omuntu Katonda amutadde mu lusuku alulimenga alukuumenga, ng'emiti egy'omu lusuku gyonna alyako nga bw'ayagala. Naye olunyiriri olw'16 lugamba Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Mukama ng'awadde omuntu eddembe ly'okwesalirawo. Oyinza okubuuza lwaki yateekawo omuti guno, lwaki egyali mirundi gyokka? Katonda nga bwe yatonda Lusifa, ekitonde ekyali kituukiridde, ekitonde ekitalina nsonga yonna, ekitonde ekyali mu nsi yali etuukiridde, n'atuwa eddembe ly'okwesalirawo. Kuba Katonda tayagala tumusinze wabweru wakuwaliriza, naye ayagala tumusinze nga tusazeewo voluntarire, nga bye tukola byonna tubikola lwakwagala, nga bye tukola byonna tubikola kubanga mu birowoozo byaffe tusazeewo, era nga tubikola olw'okumwagala n'okumugondera. Engeri y'emu ye yatondamu Adamu ne Eva, nabo yabawa ekigezo, yabawa eddembe ly'okwesalirawo balondewo okumugondera oba okugondera Setaani. Era ezimu ku nsonga lwaki basobola banyabo olunaku olwaleero ensi gye tulimu leero ejjudde okubonaabona kwe kubanga bajjajjaffe Adamu ne Eva eddembe eryabaweebwa tebaalikozesa bulungi. Kwe kubanga basobola banyabo Bayibuli nga bwetegeeza mu kitabo kino ekyalubereberye essula ey'okusatu olunyiriri olusooka, Bayibuli egamba n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'ati bw'ayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omusota guno gwogerwako bona boosomye nga kyali kitonde ekyani eby'obuwatiro, kyali kitonde bwe kyabuukanga nga kireka okulabika kwa zaabu mu bwengula. It would leave a goldish lining. Naye omusota guno tulaba Bayibuli egambye nti n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omusiko. Sitaani kyefuula ajja mu kifaananyi eky'omusota ayogerezeganya ne Eva, era bw'ati atandika emboozi. Bayibuli etugamba nti omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'omuti gy'omu lusuku tukola tutya? Tulya. Sitaani bw'abalogoba mu ggulu, Katonda n'asindika malayika abawererako ddala bajje eri Adamu ne Eva babalabule baleme okwawukana, babalabule omwana aleme okuleka muyine, babalabule ku nkwezi omulabe Setaani na biki byateeseteese okukola n'okulimba n'enkweze. Naye ekyembi Eva atandika okuyingira mu mboozi n'omusota atandika okuggulawo emiwaatwa egy'okwogezanya ne Setaani. Bayibuli egambye nti omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'omuti egy'omu lusuku tubikola tutya? Tulya. Wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda ayogera nti mugulyangako newankwadde ogukwatako muleme okufa. Omusole gugamba omukazi nti okufa temulikola mutya?
temulifa kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muguliryako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obuki. Sitaani alimbalimba Eva amutegeeza nti teweetaaga kweraliikirira, Katonda alina kyabakweka, Katonda tayagala amubeerenga ye, akimanyidde ddala ti bwe mwalya ku muti guno mugenda kubeeranga. Olwo Sitaani aleeta endowooza n'eriwo leero. Abantu bangi balowooza nti bw'obeera omuvubuka nga weekuumye, bw'okwata ebiragiro bya Katonda, bw'obeerawo ku mazima ga Bayibuli, bw'otambula ekigambo kya Katonda bwe kiyigiriza, bw'osalawo okuweereza Katonda, bw'obanga olina ky'ofiirwa. Njagala kutegeeza omwagalwa, ebintu byonna ebya Katonda Sitaani alina engeri gy'abirabisaamu nga Katonda alinga kyatayagala tunyumirwe mu ekyo. Muvubuka gwampuliriza, njagala otegeera omanye nti Sitaani ayagala gwe olowooze mu ggwe ti bw'oneekuuma n'ogenda mu fumbo ng'okyali mbeerera nga weekuumye bulungi ddala, ajja kukulowoozesa nti olina ky'ofiirwa bw'otakola ekyo. Mu ngeri y'emu Sitaani alimberimbye abakazi n'abasajja ku mulembe guno. Alimbalimba omukazi nti amusajja ti bw'otabeera na mukazi omu, bw'otabeera na mukazi omu tojja kusanyuka. Omusajja tabalirwa nzaalo, omusajja tebamubuuza baana, tebamubuuza gy'alaga, tebamubuuza gy'agenda. Lwaki? Kubanga enkola y'obwa Katonda Sitaani agibibizza. Abantu balowooza bwe tukola ebya Katonda, bwe tukola kyayagala, tulina kye tufiirwa. Mwenyini luno olw'omukaaga Bayibuli egamba omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'awa ne ku musajja naye n'akola atya? N'alya. Wano Adamu ne Kaawa bakola ensobi ennene mu zonna. Adamu ne Kaawa baggulirawo Sitaani oluggi, n'ayingira n'asiga ensigo ez'ennaku okubonaabona n'okufa. Era bwe kityo Katonda mwennyini bw'onaasoma lubereberye essula ey'okusatu olwabiri mu ennya, Bayibuli tegeeza nti oluvannyuma lw'okubanga Adamu ne mukyala we bamaze okulya ku muti, Bayibuli egamba bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Edeni bakerubi era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukuuma ekkubo ery'omuti ogw'obulamu. Bayibuli etegeeza nti Adamu ne Eva nga bamaze okulya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi, Katonda abagoba mu lusuku baleme okulya ku muti ogw'obulamu, ekibi kibeerewo emirembe n'emirembe. Enteekateeka ya Sitaani yali yakulaba nti oluvannyuma lw'okubanga Adamu ne Eva bamaze okulya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi, bamaze okujemera Katonda, balye ku muti ogw'obulamu, ekibi kisobole okubeerawo emirembe n'emirembe. Oluganda oyinza okubuuza lwaki Katonda yakkiriza Adamu ne Eva ne bagobebwa mu lusuku nga bamaze okulya ku muti ogw'obulamu ogw'okumanya obulungi n'obubi. Njagala kubuuza kibuuzo, wali olwazizaako omulwadde n'obeerako mu mbeera omulwadde oyo gw'olina n'omwagaliza okufa, si kuba nti tomwagala naye olw'obulumi obuganda bw'ayitamu. Bw'otunulira kansa engeri gy'amugoyezza ali ku stage 4, bw'otunulira stroke oluganda yali yeetwala emmanju mu kiseera kino nga kyasobola kweyamba, muwulira buwulizi kibunya era tewulukanda kati bannange ngoye akoze atya, azoonoonyeemu. Buli kimu mukikoze, nti muzitunze, embuzi muzitunze, ennyumba mugisinzeyo mu banka n'ebirala ebiringa byonna mubikoze, naye nga mubuuza oluganda anaawona ddi ate ng'agenda kukomekkereza nga yeebase mu nfuufu y'enseno obanga afudde. Ekitegeeza nti oluusi tulina bwe tutuuka tuga nti oluganda singa awummula, obulumi nga bungi, Mukama singa amuwa okuwummula n'ava mu bulumi bw'akola atya? Bw'alimu. Bwe kityo ne Katonda bwe yakola okujja omuntu mu lusuku asobole okubanga ekibi akibeerako n'ekkomo. Era tewaliwo nsonga ndala yonna lwaki Katonda yasindika omwana we ku musaalaba. Yokaana 3:16 bw'atugamba nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Omuntu yenna omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutakola butya? N'obulamu obutaggwaawo. So bwe twogera ku ntalo, bwe twogera ku bubenje, bwe twogera ku mataba, bwe twogera ku njala, bino byonna jjajjaffe Adamu ne Eva be bavunaanyizibwa okubanga byajja ku nsi kuno. Naye Katonda atuwadde omukisa omulala okuyita mu Yesu Kristo, okulaba nga gwe nange tufuna omukisa omulala okubeera balamu emirembe n'emirembe.
ku lubereberye twalinawo ensolo zaali ya mirundi emu nga birya oyogera ku njovu, oyogera ku mpologoma, bw'oyogera ku nsolo zonna nga zirya muddo Katonda bwe yali ateeseteese. Naye kibe kimala okujja ne kireetawo n'obulabe mu bisolo. Tulinawo ebisolo kaakano omuli enjovu ebirya omuddo, naye tulinawo n'ebisolo ebirya byonna omuddo n'ennyama, gamba nga pusi, yogera ku birala, yogera ku mbizi n'ebirala. Naye tulinawo n'ensolo ezirya basabo bannyabo nga zo zirya nnyama yokka, gamba ng'empologoma. Era omuntu bw'amala okwonoona kakoola akasoka ne kagwa ku muti, okuvuna ne kutandika okubaawo ng'akabonero akalaga okubonaabona okwaleero nti ajja kujja mu ntuyozi, omukyalo okuzaalira mu kulumwa n'okwegomba okubeera bba. Ebyo byonna bijja olw'okulaba nga gwe nange tukubanga twayonoona tempera ekibi kwe kufa. Bayibuli etugamba nti kyosiga kyokungula. So okubonaabona okuli ku nsi leero kuvunaanyizibwa ku stand in the first position, naye mu kifo ekyokubiri kuvunaanyizibwa ku bajjajjaffe naffe bennyini abeesembereza ekibi abaagala okukiweeweeta. Awulira ebigambo bino mwanyonezo omwagalwa. Onnyirirwa Zabbuli 23 lwatugala newankubadde nga ntambulira mu kisikizo eky'ekiwonvu ekyokufa. Sijja Yesu ali wamu naani? Zabbuli 23:4. Bayibuli egamba newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisikizo ekyokufa siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Mu mbeera yonna nga tuyita mu kubonaabona abatukuvu ba Mukama, nga tumaze okulaba nti Katonda twakadde n'okwagala okw'emirembe n'emirembe, Katonda lwakyaleka ne wabaawo okubonaabona n'ennaku ng'ate asobola okubijjawo kubanga obusobozi abulina. Ekisooka kya byonna tulabye tuli mu kusasulira ekyo kye baakola. Empeera y'ekibi kyekyo tuli mu kukungula bye twasiga mu bajjajjaffe Adamu ne Eva. Naye kiri gyendi naawe gy'oli olunaku olwaleero okukkiriza Yesu ng'omulokozi waffe, okulaba ng'atulokola mu maanyi ag'ekibi, mu maanyi ag'okubonaabona. Waakiri ffe abataaliyo mu lusuku Edeni tusobole okuweebwa omukisa omulala. Bw'obanga ogamba nti naye Adamu yakola bubi, Eva yakola bubi, teyandikikoze ekyo, Mukama atuwadde omukisa omulala okwoleka ekyo n'okukikola, okuyita mu ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu Kristo, nga tuwaayo obulamu bwaffe eri Yesu okakasa nti Adamu ono owokubiri atulokola. Bw'onaasomako Bayibuli mu kitabo kino eky'Abaluumi sura ya 5 olunyiriri olw'12, Baluumi 5:12, Bayibuli yena ebigambo byegamba nga bigamba bwe biti. Agamba nti olw'ebyo nga ku bw'omuntu emu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna, kubanga bonna bakola batya? Kubanga bonna bayonoona. Ekitubonyaabonya leero basabo bannyabo, kubanga tuli mu kukungula ekyo kye twasiga. Ekitubonyaabonya leero si kirala, kwe kubanga omukemi Setaani yagobwa mu ggulu n'asanga obuddamu ku nsi kuno, n'ayingira n'aleeta ekibi. Ekibi kye kituusiza ku mbeera, naye Katonda si yavunaanyizibwa. Kyetwandibadde twebuuza wano nga tumaliriza, lwaki Katonda akkiriza ebintu ebifaanana bwe bityo okubaawo? Kubanga bwe tunasomako ewala mu kitabo ky'Abaluumi 8:28 Bayibuli tugamba nti Katonda byonna ebikolebwa era byakkiriza bibeere gye tuli, abikola lwa bulungi bwaffe. Bw'onaasomako mu kitabo kino eky'Abaluumi 8:28 Bayibuli etugamba nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa olw'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Bwe babanga Katonda bayagala ebintu byonna bikola lwa bulungi, lwaki ate amaze okumukkiriza bayita mu mbeera y'okusomooza mugeremu bendala? Ekyosooka njagadde otegeere omanye nti okuyiganyizibwa kuno n'okusomooza, naawe obanga oyokya kasasiro ne zaabu oba n'enku ez'endagi tezaakira ku sipiidi yemu, waliwo ekyanguyira okuggwawo. Sensonga lwaki Katonda akkiriza okusomooza ne kujja gy'olina okubonaabona mu ngeri mubendera nga gwe omwana we yamukkiriza, kwe kulaba ng'ayolesa empisa yo. Kubanga abantu bangi bwe tubeera mu kiseera eky'obugagga nga buli kyokulya n'ekyokunywa bwe kiri, obubbi buyinza okubanga mwebuli, naye kubanga tolina bw'okikolera, buli kyoyagala okifuna, obubbi oyinza obukomako. Newankubadde tulina abagagga abanyazi ng'obukubi basigala nabwo. Naye ate mu mbeera enzibu bwe tulabira nti oluganda empisa z'ekituufu kyekyo kyali, nga ne bw'oba kizibu kite tosobola kukola otya.
tasobola kukyusa. Ekyokubiri, Katonda akkiriza okusomooza kuno kujje gwe nange tusobole okulongoosebwa. Tuli ba muwendo basabo ne bannyabo, zaabu ne kasasiro gwe bayita dross oba ebyumayuma ebyanguyira okusaanuuka, njagadde otegeera omanye tebisaanikira ku temperature y'emu. Zaabu atwalamu akaseera era atwalamu obudde. Mu Isaaya olunyi Sura ya 8 kyabagamba, laba nkulongoosezza naye singa feeza, nkulondedde mu kikoomi. Kwe kubonyaabonyezebwa, kubanga oli wa muwendo maaso ga Mukama, kyava akkiriza ng'agenda okugula akamooli, togula kakonye naye ogula akamooli akamaze okwokebwa bulungi ennyo, akakubiddwa emiggo ebbumba lino lisobola okunywera nga tekalina amunjatika. Bwe kityo Mukama kyava akkiriza gwe naawe ojja mu kusomooza okumu tusobole okuba nga basebo bannyabo tulongoosebwa. Okyalinamu obulumira mu kalakitayo, okyalinamu engeri y'emitawaana, naye Katonda kyava asimye oyite mu katamwako olongoosebwe mu ngeri enjawulo. Ekyokusatu, Katonda akkiriza okubonyaabonyezebwa okusomooza kujja gy'oli nange abaamukkiriza okunyweza okukkiriza kwaffe n'obumanyirivu. Yakobo essula esooka olwokubiri n'okusatu kyava atugamba nti mulowooze byonna okuba essanyu baganda bange, bwe munaggwanga mu kukemebwa okutali kumu, nga mutegeera ng'okugezesebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza. Mukama ayagala tukulaakulanye oba tufune mufe okugumiikiriza. N'ekyokuna, Mukama ayagala okutuleetera eddembe ly'okusalawo, kubanga Bagalatiya 6:7 agamba nti kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyali kungulu. Oluganda omwagala mpuliriza olunaku olwaleero, manyi nti oyinza okuba onyigidde Katonda nga n'obulamu bwo bukyakulemya okuwaayo, kubanga ogamba nti Mukama mubi, lwaki yakkiriza kino nakibaawo, lwaki yakkiriza kiri. Naye akawungeezi akaleero njagadde otegeere omanye nti ebiriwo leero ku nsi okubonaabona bubenje si bikolwa bya Katonda naye bikolwa bya Setaani. Bajjajjaffe Adamu ne Eva be baayita okubeera omufuzi w'ensi eno. Naye mu ngeri endala tuyize nti ng'omutukuvu wa Mukama, ng'omuddu we, wayinza okubeera okusomooza okusigala nga kujja gy'oli, ate nga Bayibuli egamba nti buli kitubaako lwa bulungi. Okusinziira ku kusomooza kw'oyitamu leero olw'obutuukirivu bw'okola n'okwewaayo kweweewaayo eri Yesu, njagadde otegeera omanye oli wa muwendo nnyo, oli zaabu, oli kya muwendo maaso ga Mukama. Kyavudde akkiriza okusomooza kujja gy'oli osobole okulongoosebwa, kuba singa wali kasasiro wandibadde waggwawo dda. Naye nga zaabu bwagezesebwa mu muliro, nga zaabu bwalongoosebwa, kasasiro n'atandika okumukunkumukako n'asigala zaabu ali pure yekka. Naawe Mukama bw'ayagala kibeere gy'oli, bw'ayagala osobole okutuukirira. Kyava akuwadde omukisa guno mu kusomooza okw'enjawulo, okuyita mu katamu, okuyita mu tanuulu, akwerongooseze. Ayagala gwe nange tutandike okuba nga tukaltivatinga okugumiikiriza. Ayagala nga gwe nange tu exercising eddembe lyaffe ery'okusalawo, kubanga bwe tunaabeera nga ebintu birungi. Actually abakulisa abasinga obungi n'abantu abasinga obungi tukola mu biseera bya buzibu. So Mukama ayagala alabire ddala kiki ekiri munda mu ggwe. Onaasalawo ejje newankubadde ebisomooza weebiri, onaasalawo Setaani newankubadde essanyu n'okusanyuka bire bikangaye abikuwadde. Mukama tuyita mu kiseera kino oleme kubanga wabeerawo enkonge yonna, wabeerawo ekyesittaza ekikulemesa okumusisinkana. Lwaki? Kubanga Yesu Katonda tatekangako kubonaabona, taleesangako bazaddewo baffe, takiteesangako ekyo, kyajja lwakibi. Mukama atwagadde n'okwagala okw'emirembe n'emirembe. Buli kye yatonda kyali kirungi nnyo. Kyenva njagala okusabira oluganda okusaba kamu naawe akawungeezi akaleero. Mukama atuwe omukisa, atubeere, atuwanguyise byonna, tuleme kukankana, tumunywerereko, tumukkirize, atuwonye ensi eno ejjudde okubonaabona, atuwonye ensi eno ejjudde obubenje, atuwonye ensi eno ejjudde okulwala. Nga booluganda bwe twali abato twayayaananga nnyo ti bwe nnaakula nja kunywa sukaali gwe njagala nti oli wakaba munkubira, bwe nnaakula nja kulya ennyama nga bwe njagala nga nfunye ssente. Naye ogenda tutuuka myaka egy'ekikulu nga nyama bagikugyako, sukaali muveeko n'ebirala ebiringe. Mukama ayagala kutulera, atwagalisa kisingawo, kyava asindika omwana we mu Yesu yekka atufiiririre asobole okutulokola. Bubanga gy'oli Mukama mwenyinaza mpuliriza nga waliwo okunyiigira kuwanyiigira Katonda ng'olowooza nti yavunaanyizibwa, naye nga leero otegedde ti Mukama talina musango, talina musango mu kkooti, tetulina kye tumugamba, byonna bye twereeseeko fe abyabasalawo bibe
bibeerewo n'okusoomoza kwakkiriza kujja gye tuli kwa bulungi bwaffe ayagala tulongoosebwe tusikire obulamu obutagwa wamu n'ebigambo ebyo banga gy'oli eyo nja kusaba twewombeeke olw'okusaba. Katonda affe omukulu w'omugulu twagala okwebaza natuli wakawungeeza kaleero tukwebaza Mukama olw'obugabirizi n'obukuumi by'otuwadde bw'otuusa essaawa eno nga bwetuli mu ngeri ey'enjawulo. Otuyigiriza Mukama nti okubonaabona okuli ku nsi eno tukulina mu mukono n'omulundi n'ogumu. Olw'ebibuuzo ebingi bye tulina olw'okubonaabona n'okunyigiza okwetusinkanye nsabye nga nkwegayirira otuwe amaanyi n'obuvumu okunywererako ne mu kusoomooza okuyinza okujja eri abatukuvu bo Mukama nsabye tuveemu nga tulinga zaabu ng'empisa zaffe naki kyetuli kyeyongedde okulongoosebwa ng'erinnya lyo lyeyongedde okutegeerwa n'okuvuga ng'ensi ekutegedde era bangi nga balokoleddwa ayi Katonda olw'erinnya lyo ne boona b'okomeza bwakabaka Mukama otulokole mu nsi eno ejjudde okubonaabona etalina bwenkanya eri mu kunyigirizibwa olw'ekibi Katonda ffe gye twavunaanyizibwa okuleeta mu nsi muno. Nsabira omuddu ono Muzaana Mukama eyakunyiigira nsaba omutima gwe osobole okugutoobolera mu ngeri ey'enjawulo tuddemu okugwa mukwano naawe. Nsabira oyo ateekateeka okukuvaako Mukama jangu oyogere naye Katonda waffe leka ajjukire gy'omugye n'obwanguzi bw'omuwadde mu ngeri ey'enjawulo. Nsaba olukuŋŋaana lwaffe eno olw'Gospel buli omu awaddeyo ebiseera okuli ebigambo bino Mukama omulabise omukisa n'emikwano gyaffe bataddemu ensimbi mu Gospel eno balabise omukisa ne radio yaffe ya Prime Radio yongera ogirabise omukisa abantu bangi beeyongera okutegeera n'okumanya osobole okweyongera okutwerokolera ekisa kyo kyeyongera okufuga obulamu bwaffe mu ngeri y'enjawulo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amina. Amina. Mukama akumpeera omukisa.